tusomye ku ddagala erinjawulo, tusomye ku mukaliza, tusomye ku kamunye, ne tusoma ku twatwa, ate ne tusoma ne ku kyokubala ennaku. Hello bamikwano, nkomyewo leero n'eddagala ery'enseke n'omukyala yenna ng'olumizibwa ng'ogenze mu nsonga. Abakyala bangi balumizibwa nga bagenze mu nsonga, naye waliyo abalumizibwa nga balumizibwa bya bulijjo, ne wabeerayo abakyala nga waaba agenze mu nsonga alumizibwa nnyo okusinga bano abalala. Abamu alumizibwa n'atwalibwa ne mu ddwaliro, abalala alumizibwa n'agenda ne ku kitanda. Ebiseera ebisinga omukyala okulumizibwa ennyo ng'ogenze mu nsonga obeera n'ekigalanga. Ekigalanga ky'ekintu ekijja ng'omukyala ng'ogenze mu nsonga ne kikunyoola mu lubuto nnyo, n'owulira ng'oyagala kusesema, n'owulira ng'oyagala oluusi kugwa eri, kikubisa ne kamunguluze. Kati gw'omukyala yenna alina obuzibu obw'ekigalanga oba obw'okulumizibwa ng'ogenze mu nsonga. Ekisooka mu byonna olina okweyozaako mu nseke. Ogenda kukozesa kamunye n'ettwatwa obifumbe. W'obifumba w'obeera ng'onaatera okugenda mu periods obinywa. W'obeera onaatera okugenda mu periods, fumba ebintu ebyo obinywe. Lwaki? Bigenda kuyamba okugogola oba okwozaako mu nseke. Enseke zino eno abakyala bwe tugenda mu nsonga oba ze tuyita periods, abasinga obungi tebaggwaamu musaayi, gusigala mu nseke ne gukwata ne gusigalayo. Kyova olaba abakyala abasinga bwe baba bagenze mu nsonga bavaamu omusaayi nga gulimu ebitole ebyo ebibeera ebiringa black, oba gubanga black ge mazima, oba ebitole ebikwafu ebya red ennyo ly'omukwafu. Kiva kubeera nti gwe wali wagenda mu nsonga omulundi ogwasooka tewaggwaamu musaayi, kati n'obeera nga mu kuddamu okugenda mu nsonga olumizibwa nnyo. Era abakyala abasinga abatera okufuna obwo obuzibu nga bagenze mu nsonga ne balumizibwa nnyo tebatera kuzaala. Babeera n'ekintu ekyo kye tuyita ekyoka oba ekigalanga, naye obuzibu kwe buva enseke ziba zaazibikira, oba okitegeera. Era abasinga waafuna olubuto akomekkereza lugenze mu nseke. N'olwekyo gw'omukyala alina ekizibu ekyo nga tonnafuna kizibu kya butazaala, oba oyinza okuba nga wazaala naye nga toggwaamu musaayi. Obutagwamu musaayi si musango, naye fubanga nnyo nga tonnagenda mu nsonga, fumba kamunye n'ettwatwa obinywe. Fumba kamunye omumanyi, ofumbe ettwatwa, fumbira ddala ng'ebintu bingi obinywenga nga bibuguma. Ekirala ky'ogenda okukozesa gw'omukyala, kola ku exercise. W'obeera ogenda mu nsonga ofubanga nnyo okukola ku exercise. Gw'omukyala alumizibwa mu nseke n'alumizibwa mu lubuto ng'oli mu kibada oba gye tuyita periods, fuba okukola ku exercise. Funayo okobu exercise obuli simple. Tuyina exercise obuli simple omuntu bw'asobola okukola kw'ojagamba singa nze sisobola exercise. So kozesaayo exercise eziri simple gye ziri ze tusobola okukola nga ffe abakyala, okugeza ng'okubuuka omuguwa. Osobola okufuna omuguwa n'ogubuukangako, gusobola okuyambako ng'ogenda mu nsonga n'otalumizibwa. Ekirala exercise osobola okukola okubuuka, okubaka omupiira, osobola okuddukamu nko kye tuyita jogging mu nju yo mwennyini nga tofulumye bweru. Just n'oteekako oluyimba, n'oteekamu earphones mu matu, n'obeera ng'okozesa eyo rhythm y'oluyimba olwo ba beat, n'obeera ng'okola ki ng'oddukadduka ebigere bw'oti. So kisobola okuyambako obutalumizibwa ng'ogenda mu nsonga. Then gw'omukyala ate abeera mu nsonga n'otavaamu, n'obeeramu nnyo. Mpozi nja kugamba ekirala, omukyala ng'olumizibwa era olubuto ne lukuluma nnyo nga bwe tugambye ekyo kye bayita ekigalanga, ojja kukozesa omuti gwe bayita ekikondwe. Ekiti ekyo kiba, nze ntera kulaba bi stems ebibajjo babitunda eyo mu maduuka g'eddagala
ntera kulaba bibajjo sirabangako ku muti gwe nnyini nange jjajja wange yakimpangako okwo ng'olubuto luba lunnuma nnyo. Kati ojja kubuuza kye bayita ekikondwe oba omukondwe. Omuti ogwo bajja kutemerako akabajjo nga katonotono okagula okatwala ewaka. Akabajjo ako osobola okateera mu caayi ng'ogenda mu periods n'okateekera mu caayi n'okanywerangamu, oba era osobola okukafumba mu mazzi bulungi n'okanyweranga mu mazzi oba n'okanywa n'onywera ddala amazzi nga gawera. Osobola n'okugunywa ogwo omukondwe ng'olimu ne kamunye osobola okumunywa ng'olimu, kubanga kamunye w'oba olimu mu periods w'onywa era ayoza omusaayi. Bano bannemeramu bandwamu mu kasanvu. Kozesa era kamunye, okozesa omukondwe, okozese n'ettwatwa ng'obifumba. Osobola okufumba kimu ku kimu oba okufumba byonna lumu wamu. Bw'oba olina chance esobola okukola ki? Esobola okubifuna ng'olimu ne bw'oba nga tonnaba n'obeera ng'onywa. Bigenda kwanguyaako gwe okuvaamu n'otalwamu nnyo ate era n'otafuna bulumi, kubanga kamunye ng'ayokya oba ng'abuguma abeera akwozaamu nga bw'okola ki? Nga bw'obreedinga, okitegeera. N'obeera ng'ovaamu omusaayi nga guli clear bulungi nga tegukutte bitole, kuba particles ezo ze zisingira ddala okukulumya olubuto. Kati ate gwe omukyala era alumizibwa mu nsonga, ogenda osobola okukozesa ettawero oba ekigoye n'okiteeka mu mazzi agabuguma ne obeera ng'oli mu nsonga gw'atakola exercise, kubanga oli akola exercise ye kimuyamba okusaanuula omusaayi. Kati gw'atakola exercise kozesa ekigoye nga kyokya. W'obeera mu nsonga ofunamu kawo ka time n'obunnyika ekigoye mu mazzi nga kyokya bulungi ne weeteeka ku ki? Ne weeteeka ku lubuto. Omusaayi guli ne gumerotinga. Togenda kuddamu kulumizibwa ng'oli mu nsonga. Gumerotinga n'obeera ng'obreedinga bulungi. Kati ate tugenze ku mukyala alwamu nga gw'olwamu, abamu balemeramu olwa family planning. Kati gwalemeramu ogenda kukozesa mukaliza. Mukaliza kabeera kaddo kamera ku luggya. Ababeera mu kyalo, abeera mu kibuga simanyi, nammwe abali e Bulaaya simanyi, naye ogenda kukozesa mukaliza. Bulaaya ntegeeza omuntu yenna ali ku kyeyo. Mukaliza ogenda mukwata omufumbi, nkugambye akadde ako kamera ku luggya, kamera awantu awakalukalu, olaba nti wano wakalu kamerawo. Kaagala nnyo ku luggya, kaagala nnyo ku kkubo ng'okyama awaka, naye eyo space ebeera wansi w'ekkubo awakalu, kabeera nnyo ku kkubo. Ogenda kafuna, w'okafuna okakola ekyokafumbe. Ofumba obukoola n'oluti lwako lwonna kubanga kalanda bulanzi, osobola okukuula bukoozi. Mukaliza akola, ngambye mukaliza akolera ddala ku kukaliza omuntu abeera alemera mu nsonga. Kati ate gwe omuzadde w'obeera ng'omwana agenda bugenzi mu nsonga nga tannatandika, fuba okumubalira ennaku nga tannatandika kuyingira mu nsonga. Amanya gange yenze Senga Fifi. Nkugambye omwana mubalire, kwata omwana wo ng'atuusizza emyaka egigenda mu nsonga, omutwale alinnye ku blooka, kubanga ffe edda twalinnyanga ku mmuli. Ne bakugamba bazise ennaku z'oyagala n'ebigere, n'obazisa n'ebigere ebyo nti 1, 2, 3, kuba nze nzijukira senga wange yantwala nga ngenda okutandika. For sure nali ntandise, n'angamba londa ennaku z'oyagala, ne ninnya ku mmuli, ku nju ey'emmuli, ne mbala ennaku 3, era mmalamu ennaku 3 siyisangu. Kati essaawa eno waliwo nju z'amabulooka. Funa ennyumba y'amabulooka, otwale omwana we atuule wansi, awanike ebigere ku kisenge, abazise ebigere nti 1, 2, 3. Kiri gy'ali ennaku z'awulira z'ayagala. Oyinza okwesanga ng'ayagala nnya, ng'abala nnya.
naye ebbiri tomubazisa kubanga ennaku ebbiri si nnungi kubanga twagala nnyo n'ovaamu omusaayi ne gukugwamu. Kati ennaku ebbiri oyinza okwesanga ng'omusaayi guba tegunnakolaki nga tegunnakwako, naye 3 nnungi, 4 nnungi ne 5 zibeera nnomo. So naawe gwe omukyala ng'olina omwana wo nga tannatandika osobola okukozesa eryo eddagala n'omubazisa. Omulimu ogwo gulina kubeera gw'abassenga abaffe. Omwana wo waba akula ng'atandise okugenda mu nsonga, omusindika ewa ssenga. Omwana wo waba akula ng'atandise okugenda mu nsonga, edda twamusindikanga wa ssenga nga ssenga yakola ogwo omulimu. Naye kati ennaku zino eno bassenga bali busy. Okitegeera basenga bali ku byeyo banoonya ssente. Kati osobola gwe maama ali awaka osobola okukikolera omwana wo. Naawe omuntu yenna alina omwana wa munno wadde mukwano gwo wadde ani yenna osobola okukimukolera, tekiriimu muzizo gwonna. N'omukwata n'omutwala n'omugamba bali ennaku zoyagala okumala mu nsonga. Tusomye ku ddagala lya mirundi 3. Tusomye ku ddagala ery'enjawulo. Tusomye ku mukaliza, tusomye ku kamunye, ne tusoma ku twatwa, ate ne tusoma ne ku kyokubala ennaku. Tubadde ku programu ng'ekwata ku mukyala ng'ali mu nsonga, alumizibwa n'oyo alwamu. Mubeere bulungi, musubscribinge, mulayikinge Ssenga Fifi. Nja kubeera nga ndeta tips ez'eddagala erisobola okutuyamba mu bulamu bwaffe nga teririiko bukwakkulizo bwonna ate oba bya sitaani oba byakweraguza.